Mukama mutya baswiti abalungi abeekuumira kusinga phase 256 mwebale kubanga mwekuumira ku mukutu gwaffe ate era mugyebale gyonna gye mutuusaako engalo. Olunaku olwaleero njagala kwogera ku nsikina y'omukyala entuufu oba ensikina y'abakazi entuufu. Ngenda kubasomesa ensikina. Ekizibu kye tulina nti ensangi zino tulina ba modern senga ngaffe of course abavayo ne basomesa engeri y'okusikina ne tubawa ebintu bye muyina okukola, but nabagamba nti ebintu by'okusikina tebirimu kukwata layini nti era nze practically sitera nnyo kuleeta nsikina n'engireeta yonna nga bw'ebeera, naye olwaleero njagala owulirize bulungi ebigambo byange era nsuubire nti bijja kuyamba. Okusikina ekisookera ddala kukuyamba mu kisenge nga ggwe omukyala, kyongera omusajja amaanyi gwe omugaso gwako, kubanga nga tetunabagenda mu vidiyo njagala mbabuulire kino nti oli ajja kumbuuza lwaki mba nsikina. Yes, waliwo abantu abatasikina era ensikina za njawulo nga bw'ogenda okulaba mu vidiyo yaffe eno oba nga bw'ogenda okuwuliriza ebigambo bwe ngenda obikusengekera. Kwata na subscribinga, simanyi ky'olinde ya subscribinga eddayo bale kubanga wa subscribinga era nga buli ka vidiyo ke tuteekayo ojja butereevu n'obeera ng'okalaba. Ekisookera ddala omukyala okusikina kisinziira ku nzina ya mwami wo. Kiringa ng'omuzinyi, omuzinyi omutuufu amanyi okuzina amazina ag'ekinnansi nga si Maganda, si Masoga, si Manyankole, siki agendera ku ttooni y'eŋŋoma. Era bwe bakyusa ng'azina Muwogola, bwe bakyusa Bakisimba ng'azina Bakisimba, ngenda kwogera Maganda kuba gemmanyi. Bwe bakyusa ng'akyusa n'Abanyankole bwe guli nti eŋŋoma bwevuga bweti ng'akyusa, eŋŋoma bwevuga bweti ng'akola ki ng'akyusa. Abakyala mulekeraawo okukwata ebintu bye bababuulidde bye mukutte ebikwate n'obitwala mu buliri. Saala bwe yasikina, Rita bw'asikina, Faith bw'asikina, Tracy bw'asikina, Halima bw'asikina, Zaina bw'asikina. Lwaki? Mwenna mwajja ne muwuliriza vidiyo eno oba ne mugenda mu musomo gwa Ssenga e Kampala ng'abasomesa nti omusajja bw'akwata ku bbere mukwata ne muyiga ekyo. Kwegamba olukukwatako nga tonnaba na kukyamuka n'osikina, ogenda n'okusikina ebituufu nga wamutamyetamye dda. Kyovula abasajja abamu agamba nze senga omukazi okubeeraawo nga nnimbalimba ng'asikina ebitaliiyo waakiri asirika. So tokaka, teweekaka kusikina. Nedda mukwano tekyetaagisa. Teweekaka kusikina, tosikina. Wabula sikina nga obudde obutuufu bwebwo. Omusajja bw'akuzina n'owulira ng'akutuuse awo sikina. Ate abasajja banyumirwa nnyo okusikina nga by'osikina byebyo, ng'omuyita erinnya lye, ng'omukoowola, kiba wa assurance. Nabagamba buli omusajja bw'omuyita nti kaŋŋambe yaani tumuyitaani, tumuyite Peter. Buli bw'omuyita erinnya lye kimuwa assurance nti kituufu ye gw'oliko. Nabagamba abasajja nabo baabuuka si bafala. Obeera n'omukazi ng'omukazi taliiwo ng'alobooza John ng'ate ggwe Peter. Era nga ali awo aleekaana onzita maama nyabo. Ekisookera ddala omuntu ng'omuzina, abasajja njagala kano mukakwate bulungi, ate nammwe abakyala njagala wemba nnimba mumbuulire. Omuntu ng'omuzina bituufu, amazima Katonda mu gutalinza kuddawo kutandika kuwadde embalala simanya n'enkuwa gundi nga byayogera bikwate nga bwe yabyogera jjo bw'abyogera leero bw'abyogera luli. Okusikina kujja automatically. Ajja kugamba ebigambo nga naye kennyini tamanyi wa gye bivudde. Lwaki? Kubanga wamulinnye dda ku bwongo, alinga kati aliko lubaale. Nti lubaale bw'atuula ku mutwe gw'omuntu, omuntu atandika okwogera by'atategeera. Bw'oba nga yali yakulimba nti Muganda nga Munyankole, ajja atandika kwogera Lunyankole. Ng'omutta, si kumutta kuno okw'okumutta. By the way, n'ekino nakyo mukikwate. Waliwo okunzisa obuwoomi, ne wabeerawo okunzisa obulumi. So abasajja mwegendereze, singa oba ozina omukyala n'aggamba onzita, omuntu yenna wandibadde kiini okubuuza ndekeraawo oba neeyongere mu maaso. Si kugenda bugenzi mu maaso, omukazi ajja kuzirikako. Ate bakugamba nti lekeraawo. Abantu abamu waliwo obuwoomi obumuyitirirako. Mwali mulabyeko abantu abafa nga babadde mu kikolwa? Simanyi omusajja yayitiddeyo, simanyi omukazi yayitiddeyo nga bali mu kwezina nga tebali kye baamukoze. Buwoomi bwamuyitiriddeko, omutima ne gukyankalana. So bwakugamba nti mukwano lekeraawo, sooka oddirize akkakkane oddemu omuvugi. Ojja kulowooza nti nno omutta ng'olowooza nti omutta like buwoomi, omussa masanyu,
kumba omutta bya ddala. Ebyokusikina nga tugaba ekyalo oba nga tugaba ebyalo birungi ng'obikola nga oli kwalaali. Naye bw'oba okola kikwate si kirungi. Ensikina entuufu tebaamu kikwate kyonna. Ebeera ku nnomo era ebeera kwalaali. Ojja kusikina amaloboozi gw'otasikinangako singa omusajja aba akuzinnya ebituufu. Singa omusajja akuzina by'alina okuzina. Singa omusajja atambuza omukira ne gutabaala emmana yo bulungi ne gutuuka mu buli kisenge ky'emmana, ojja kubeera nga osobola okubeera nga osikina ebituufu. Naye singa omukyala akuzina, singa omusajja akuzina nga byakuzina byebyo, ekisooka ayinza okuba nga byakuzina bituufu naye nga tomulinamu feeling, nakyo kiyinza okukaluubirizibwa okubeera ng'osobola okusikina ebiriyo. Naye bw'aba akuzinye nga byakuzinye biriyo, akukutteko ku musino, nabagamba abasajja mulina okukimanya nti omusino gwatondebwa ku mubiri gw'omukyala nga gwo guliwo muwa ssanyu. So omwami atagukwatako simanyi kikyoliko. Omwana omukuba akakyabali n'atula waggulu n'akuyita ti ayi bambe nga by'omukola byebyo. Okitegeera nga byasikina byebyo. Naye mugala ne muyita ku musino gw'ogenda bugenzi kasita nabagamba mu abasajja mulina ekizibu ekyo kasita oteebe wagenda omukira nti wano kyekituli kino ekituufu ebisigadde nga byesootinga. Naye tulina okuyiga okumanya engeri gye bakwatamu abakyala okubeera nga bajja tusikinira ebituufu. Abakyala mulekerawo okusikina nga muwaga abasajja ebitaliiyo. Linda akaseera akatuufu kajje. Omusajja tuyinza kungamba nti akakwatako oli mu kuwoowoola. Ffenna tuli bantu era tulina feelings. Kale waliwo abantu bo waliwo abantu nga balina condition. Naye ate eyo condition omuntu waba agirina alinza n'obutasobola kubeera nga ye asobola okutuuka ku ntikko oba okumala emirundi egisoba mu 10 olunaku, but I don't think Uganda tulinayo omuntu bw'atyo because these are rare people. Naye nga gye bali eyo condition bulwadde buli awo nga yo olumukwatako ekintu abeera n'ekintu ekisobola omutaani nga n'agira n'amala n'agira. Then kati waliwo bali nga bo nabo obwagazi bwabwe buli waggulu nnyo. Sigenda gamba nti muba ne condition eno, naye asobola okubeera nga ali so sensitive ng'omubiri gwe osobola omukwatako kituufu n'arespondingirawo olw'attaakiyo oba olw'omukwano gwakuyinako, n'abeera ng'asobola okukola amaloboozi agali alaali oba agaddala agali ku oligino. Naye abamu ebintu bino mubikola nga just kusanyusa mwami wo oba kumuwaga kumulaga nti bambi kyakola gye kiri naye nga tekiriyo. Nabagamba kibi nnyo okubeera ng'omuntu gw'olina mwami wo si just boyfriend nti wakaseera ng'ate omuwabya nti byakukola gye biri nga tebiriyo. Mutuule omulage ky'oyagala, omulage w'oyagala okukwata. Embiri gyaffe ffe abagimanyi okusinga abasajja. Bw'oba tomulagiridde nti onkwata wano n'ensubbalala tajja kumanya. Lwaki omumalira akaseera okubanga alina okwetooloola okunoonya ewagenda okukubya enduulu ng'ate gw'omanyiiwo. Naye kirala bannange mwawule enduulu eyaniriza omugenyi n'egoba omubbi mukisussa. Abamu mubeera mu kisenge n'otandika okukola owe. Kale kaŋŋambe obuwoomu bukususseeko biwoomye nnyo naye ate tokanga munno kubanga aliva n'ova ku byokuzina n'akutunyaga what's wrong, what's going on. Yes, nkimanyi nti kati ate oli ku oligino. Kati abasajja awo nammwe we mbagambira nti obadde ali wali akukolera kati atandise okuleekaana ebyaddala, atandise kuba nduulu nti woowe. So ye ensikina y'abakyala entuufu. Ensikina entuufu teriimu bikwate, era teri agenda kutuuza wansi. Nsobola okutuuza n'embikunyonnyola oba osobola okulaba akatambi k'omulala ng'akugamba nti otandika bw'oti n'ogenda ng'oyongeza eddoboozi paka gye bikkoma. Naye ekyo si ye ggwe, ekyo kikwate. Kyova olaba luyitanga luyimba lwa ggwanga nti o Uganda, buli omu wayimba o Uganda. Sisiri bamukowa muyiyeyo ku buyimba ki obulala. Munzikirize nkumi wano video yange. Abagala balungi abeekuumiddeko. Ate gwe alabye video eno nga gwe mulundi gwe ogusoose nga togirabidde ku YouTube channel yange, manya eba evudde ku Senga Faith 256. Jangu butereevu ku YouTube yogenda awo obanoonyerezaamu tekemu ekigambo Senga Faith 256 bajja kuleeta butereevu ku channel yaffe. Osubscribinga obeere ng'otwegattako, ojja kubeera nga osobola okuba nga ofuna emisomo gyaffe buli wetuba tutaddeyo video. Tukola lives once in a while. Sijja bagamba kuba tetulina program, but I think tukola once in a while. So osobola okujja era ninza okolayo live
osobola okujja n'obeera nga obeerawo n'oyiga bye tuba tusomesezza ate n'ekirala n'obeera nga osobola okubeera nga tuwaya Yeah.